Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako. Waliwo munnaffe wambuuzizza nti waliyo enfa ennungi n'enfa embi. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Enfa embi gyeri n'enfa ennungi gyeri, era abantu bangi enfa ennungi bagisabira ddala. Wabaayo okufa okulungi ate ne wabaayo n'okufa okubi. Kasooke tutunuulire okufa okulungi. Ebiseera ebisinga omuntu singa ayingira obuliri ne mugenda okukeera ku makya okumunyenyaako nga yakutuse nga yafudde, oyo abeera afudde bulungi naddala nga teyeenyagidde, kugamba nga teyakoze bubi mu buliri. Omuntu yenna waaba afudde ne musanga nga yeenyagidde oba ng'akoze obubi, ekitegeeza mu kufa yalwanye n'okufa okwo. So we musanga omuntu nga teyeefukidde nga teyeenyagidde, ebiseera ebisinga abeera yawummudde bulungi. Kati nno ebiseera ebisinga abantu bangi enfa eyo bagyagala nnyo, bagisaba. Kuba ffe tubeera mu bantu olina kugamba nti nze bannange okufa kino afasaali kankere bukeezi nga nfudde. Ebiseera ebisinga omuntu oyo singa asaba enfa bw'etyo, ekitegeeza abeera agirabye nga enfa eyo nnungi. Kuba ekyamazima ffenna tuli baakufa, naye ofudde otya kye kisinga okubeera ekikulu. N'olwekyo enfa ennungi ebiseera ebisinga y'oyo omuntu eyeebaka nga abadde mulamu n'akeera ku makya ne musanga ng'azikiridde mu buliri. Ebiseera ebisinga eyo gye bayita enfa ennungi. N'ekirala, omuntu ayinza okuba ng'alina wabadde atuddeawo mu ntebe, mugenda omukwatako nga yakutuse dda. Ebiseera ebisinga omuntu oyo kwegamba aba afudde bulungi, talwanye na lumbe, talwanye na mbeera yansi ng'oli mulwadde, aba akutuse bukutusi mpola mpola. N'olwekyo ebiseera ebisinga bagamba nti omuntu ono afudde bulungi. Ku kibuuzo kye wabuuzizza, enfa ennungi yeeyo. Omuntu aba afudde bw'atyo aba afudde bulungi. Omuntu abeera mu mmotoka ng'erina ne gw'atudde naye bagenda okulaba nga yakaze dda, nga yafiiridde dda mu mutto. Ebiseera ebisinga oyo aba afudde bulungi. Kye mbasaba mmwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti, mubeere nga mwetegereza enfa ez'enjawulo abantu ze bazze bafaamu. Mujja kulaba nga waliyo afazaaliko enfa gye wandigambye naawe nti afazaali nze kanfe bw'entyo, mukitegedde. N'ekyo njagadde mbeere nga nkibateerayo ku channel yaffe eno Kyayiti, ne munnaffe yakibuuzizza abeere ng'akitegeera. Ngenda kujja ne kavidiyo akalala nga mbabuulira enfa embi. Enfa embi yeesinga okubeera ennyingi olw'ensonga nti abantu boonoona nnyo, abantu balina ebikolobero bingi. Ky'oba olaba nga n'enfa ebeera nfa mbi yeesinga okubeera ennyingi mu bantu. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako mubeere bulungi. Mweraba.